Kekadde yessawa atembere nga nkongerayo maso n'amawulire gaffe kansubire nti okyali malidadi sana gwe wenna hajjeko midekera nga ngamba nti webale nnyo webalire ddala okola kyamaanyi era kubanga ate nsimbulira wano ku mukyala amanyiddwa nga Nakabangubi full figure gwe goyinza okuyita Nabijjo nga ye bw'atera okubanga munange aliyeyita olunaku olweggulo yabadde Fool's Day gwe gyoyinza okuyita olunaku lw'abasiru era ng'abantu bangi balabiseeko nga baselebrating omukyalo ono nga bagamba nti asana kubanga acelebratingibwa ku lunaku olwo n'abantu abalala lawo bagenze maaso kubanga ate bateekamu kati nno ye yavuddeyo n'agamba nti ye tafaayo baba bamucelebratinga ku lunaku olwo naye ekikulu ye akimanye nti mugeze era bw'atyo n'ategeeza nti olunaku olwo bwe lutyo lubeera lw'abantu ba bajjo type so si ye ku lunaku olwo lwennyini yavuddeyo nga alina ensawo eyo nga mulimu ttiini mu ttiini mwabaddemu muwogo ne kabalagala gwe goyinza okuyita embada ng'alina peni alina pensi alina ebitabo alina ne sete ebintu ebikozesebwa mu kusoma ng'alina ne colors ezisiiga bw'atyo n'atutegeeza nti agezaako kubanga ateekerateekera omukulu amanyiddwa nga Muhammad Segirinya asobole okubanga ate addayo ku ssomero kubanga y'ensonga enkulu gye bamwetaazaako mu kaseera kano bw'atyo yagenze maaso okubanga amumonkinga ate ng'omukulu oyo ali mu kkomera ffenna tukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala awo nga tuvuddewo ye mwana amanyiddwa nga Nwajo olunaku olweggulo nagenze ne nkutuusaako wano amawulire nti omukulu amanyiddwa nga Yesima yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga amukalabula nga amutegeeza nti ayambala alekera okubanga akunamira ense kakati nno olwaleero enkoko agikutte mumwe bw'atadde ka vidiyo nga ayambadde bikini nga yeekoonera dance tayagala kubanga ate amanya ka vidiyo ako kagoyinze viral ndooza mwena mugenze maaso kubanga ate mukalabako gye mukalabyeko eyo ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Crystal Panda bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga asiima omutonzi oba nga amwebaza olw'ebyo byamukoledde kasookedde ajoininga music industry ate nga tanagimalamu bbanga ddene nnyo era ng'ono wenjogera ye brand ambassador wa Blue Band okwo nno yayongeddeko kubanga ate agenda kwendoosinga gundi brand ya Bellaga oba okitegeera so nno omwana mulenzi bw'atyo ayongera okubanga agwa mu bintu bo abazina awards bwe batyo bavuddeyo okubanga ate balonchinga zina awards omwaka gwa 2021 jukira nti bano bagenda mu maaso okubanga baziteekateeka buli mwaka era bwe batyo bavuddeyo ne babeera nga ekintu kino bongera okukiwanika mu mwaka guno era ne bayongera okubanga batulagako katono ku listi yaabo be bagenze mu maaso okubanga banominatinga era nga nja kubanga mbikutusaako awo mpola olunaku olweggulo babadde balonching era nga babadde wali eri ku prestigious Zena Awards Towers esangibwa ekansanga bwe batyo bagenze maaso okubanga ate bakikwasaganya omukyala yamanyiddwa nga Stabwa Natolo ennaku nga 2 emabega bw'atyo yafuna kakisa kasinkano omukyala amanyiddwa nga Maama Naabagereka ku mikolo egimu egyagigenda mu maaso bw'atyo nno yagenda mu maaso okubanga amutegeeza ku byafaayo bye ebitonotono wabula nga ate ekyasinze okubanga kisanyusa abangi kwe kubanga amutegeeza nti ye muyimbi yekka akyasoose okubanga munange akyaza omuko okitegeera ayanjula omuko oba okitegeera era ngenda kubanga mukulekerako wano katono naawe obere nga omwewulirirako omukyala yava mu kyalo era akaali eyazaala omukyala mutu myaka 15 nezaala abaana 6 nga nina emyaka 25 nsomeseza abaana bamaze osoma nze omukyala asoose okufumbiza omwana wano Uganda obuyimbi mukibireko mu ngalo ndinnazaala mama Sana medical center dwaliro lyangenza atasoma yesunga kulwala talasoma nebirala bingi byenkoze bimukyaka mulimi ndi mulunzi nina nesana netowatsi nina nesana fashions nava mu kyalo nga ndi ku zero wano wentuze mwebali basewo ne banywa mwebali kunkagira bw'atyo Stabwa we yalabiseeko nga essanyu limubuganye nga Mokiwagonja okuddako ku luuyi eno ewa mwana muwala amanyiddwa nga Precious Remy atukolerako wali eri ku live wire ffenna gwe tumanyi obulungi omusabuzi mu lugambo bw'atyo naye yasazeewo n'abeera nga atwalako maama ne mutabani we ku katrip awo era nga tulaba passport zabadde zikwatiridde wali wonna babeere nga ate munange banyumirwamu mu Easter holiday wabula nga ate si be bokka ne mwana muwala amanyiddwa nga Azawe naye agambibwa kuba nti eggwanga ali amuse n'aba nga ayolekerako ali mu ggwanga erya South Africa abeere
aberenga ate naye munange awumuza ku bwongo mu kaholiday kano aka Easter ate bw'ati anagenda okudda nga ayokya okuddako ku bakulu okuli Henry Tigan n'omukulu amanyiddwa nga Kyagayagayo bano nabo bavuddeyo bati nobeera nga bategeeza tibagenze mu maaso kubanga ate bakolayo album ey'ennyimba nga bali babiri bokka kwegamba nga ekintu bakikwasaganyiza babiri ate ne bategeeza nti era abagenze mu maaso okugatta amaanyi gaabwe bombirire ne babaako bandi gye baggulawo empya era nga bandi eyo bategeeza nti bagenda mu maaso n'okubanga bawandiika abaana omugigi omupya basobole okubanga ate bayimusa ebitone byabwe so nno katusubire ebirungi okuva eruyi eyo okuddako omukulu amanyiddwa nga White Benda naye bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate asiima omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby kino kiga bulungi nnyo nti omukulu ono yagenda n'alekulira kuwuma bw'atyo ne yeegoba nazisa mwennyini n'abeera nga agamba nkooye embeera eno ate ng'entebe yagitula mu mwaka gwa 2020 teyaweza wadde n'ebbanga eringi eriri awo gyali myezi bwezi bw'atyo n'abeera nga yeegoba Cindy n'amuddira mu bigere naye akusinzira ku mbeera nga we yagireka n'embeera bw'eri essaawa n'agamba nti Cindy akoze omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga yavuddeyo n'abeera nga amusiima olw'ekyo kyakoze kakati nno bo ab'ekibiina kino ekyawuma kyennyini bagenze mu maaso okubanga ate bafunayoko ku buyambi okuva mu ba microfinance aba microfinance babagambye bagenda kubanga ate babawaayo obukadde bwa Uganda 10 ke kawumbi kamu ake Uganda babeere nga ate munange beyambayamba nga abayimbi kubanga bazze balajana nti okuva lockdown yatandika tebakola kakati n'abayimbi bangi abavuddeyo okwogera ku nsonga eno naye nga wenjogera bagenda maaso okubanga bewandiisa abayimbi abatannaba kubanga bewandiisa bagenda maaso okubanga bewandiisa abayimbi bavuddeyo okubanga boogera ku nsonga eno ey'okuba nti microfinance yabawadde akakadde akawumbi era nga bagenda maaso okuba nti baagala kuzigabana balabe nti buli omu afunako naye jjukira nti Uganda erina abayimbi bangi ba upcoming ogwo mudidi tobala kakati noyo Gravity Omutuju yavuddeyo n'abeera nga asaba abayimbi abakulu baleke abato be baba batwala akasente kano ke bakola ki akazze olw'ensonga nti abato balayikanga bo ekintu kiri bubi nnyo nnyini ddala n'ategeeza nti ye kusinza ku mbeera nga we yagirabye yalabye nga omululu guli wali muyitirivu mungi nnyo nnyini ddala ye bw'ati bwe yategeezeza eggwanga ate nga ye Khalifa Aganaga ono naye yavuddeyo yabadde tasuubirwa n'akamu n'akatono ddala olw'ensonga nti ono y'omu kwabo abava ne babeera nga bava mu kibiina kino ekyawuma n'agenda mu maaso okubanga ate agunjawo ekibiina ekyekye nga ye naye ate yeewunyisizza abantu okuba nti munange yakomyewo speeding era ayagala kasente kano nga naye ayagala akafuneko kubanga yagambye nti naye muyimbi bwe ziba nga sente z'abayimbi naye ayagalako omutemwa gwe weewaawo wadde ekibiina yali yakivaamu mwana muwala amanyiddwa nga Carol Kasita yagambye nti asiimye nnyo sente ze babawadde tagaana agamba nti etasiima ekola ki ebula agiwa naye sente ezo ntono nnyo okusinzira ku muwendo gw'abayimbi abali mu ggwanga lya Uganda era tezisobola kubanga ate zibamalira ddala ate ye Spice Dana yavuddeyo n'abategeeza nti mifo ky'okuddaawo bakube meeting bonna batuule olw'okuba nti baagala okugabana akawumbi k'ensimbi ekyo tekikola bandibadde at least babateeseza butya bwe babagulira batandika okubanga beetakulira ezo sente tezisobola kubanga ate zibamala agamba nti ezo sente oziwa buli muyimbi omu ne zibanga ate n'okumumala nti akole video simanyi akole oluyimba akole kinga tezimala bano ba upcoming singa oba osazeewo okumuteekamu naye bonga abanene ziba tezimalirako ddala ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone yavuddeyo ku nsonga eyo n'abeera nga naye asiima naye yategeezezza bekitakwatako bakiveemu n'agamba nti zino nsonga z'abayimbi leka abayimbi bokka be babyenyigiramu bano ba Akina Bajjo simanyanga ba promoter ba Abitex bino babiveemu babibalekere olw'ensonga nti nabo balina associations ezaabwe nga bo ba promoter eno association y'abayimbi yafunye guno omukisa ye n'abeera nga ate abakasuka eri yenno mwana mulenzi yavuddeyo bw'atyo mu kibuga wali entebe n'abeera nga asurprisinga mwana muwala n'amuteekako akaweta kigambibwa nti ono lecturer wa ICU ye yagenze mu maaso okubanga ate akikola bw'atyo ng'amuteerako ateekako mukyala we akaweta mu lujjudde kankusibiddeawo ku stage ya bodaboda soko berenga ate omwekanya tweyongere mu maaso. Ebintu bwe bityo abaana ebagenze maaso kubanga ate babyongera mu science wali wonna yasazeewo kugamba nti yeyonoka mutwale ku stage ya bodaboda mbere nga ate nkimukolako bubi nnyo mwana mulenzi amanyiddwa nga Dennis Duke ye yavaayo n'abeera nga afekinga nga bamusibye poliisi bwemukutte bw'atyo naye n'abeera nga anaanika mwana muwala akaweta kansuubire nti nammwe abatannaba kubanga munaanika bannammwe akaweta ngamba mmwe baluba kyoya mugende mu maaso okubanga ate mukoppako mulekere okubanga ate munange muswampata abaana b'abandi ebyobwerere ate okuddako eru yeno ye mwana
muwala amanyiddwa nga Desire Luzinda agenza okulaba nga muwala we ayengeredde atuuse okuba nga aswampatibwa n'agamba osaaga n'abeera nga ate atandika okumubuulirira ng'era maama yenna bwe yandikoze n'abanga ate amutuuza mu kafubo ng'amugamba nti mwana wange nina ensonga ze njagala obeere nga weewala ebyantukako nga nina emyaka 19 okufuna olubuto lwo saagala ate bibeere nga bikutukako anyways kambeere nga ate mukuwo obeere nga omwewulirirako ate tubeere nga tweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Yeah, I wanted to ask you a quick question. Yeah. Do you have a boyfriend? You don't have a boyfriend? No. Are you serious? Why? I guess you saw Michelle's reaction, and you were asking me why I was asking you such a random question. You believe you're at that age where teens love to date and they think it's cool dating? Mama, before you go any further, it's not like people just date to have fun. I don't even know how to put it in words, but it's a feeling. Mama, you can't stop yourself from liking somebody if you really do. You know what I mean? Yeah, I totally understand its feelings, but I believe parents need to guide the teens, especially on the dangers of dating. I mean, I do agree we can't have much control of our feelings, but parents need to teach this, need to have this conversation with their teen kids about the cons and pros of dating. You can have a boyfriend, but know when to have sex and when not to have sex. Personally, I had Michelle when I was 19. And every time I speak to you, I think we do have our promise. No sex before marriage. Good. I always tell her no sex before marriage. Why do I insist? Because sometimes teenagers get into this and they end up having sex and it's not safe at all. I mean, I've had friends and sisters, and I mean, they've got married, virgins, and it's amazing. I feel so proud of them, and I would love you to go through the same steps. And I always tell you, I made a mistake and had you earlier. My wish is for you to wait until marriage. There is a verse that literally talks about abstinence sex before marriage, because sex is a gift from God, I believe, and once you have it, you're literally emotionally and spiritually attached to that person, I believe, right? Oh, that's true. In one way or the other. And then the Bible also says our bodies are temples of God. Yeah. And once you give it out, you're giving out God's temple. So when we relate it to what we're talking about, children, our teenagers engaging into sex as early, I mean, you're giving out God's temple, and marriage is a gift from God. So you preserve yourself for marriage, for your very best, for your husband. Most kids actually do love their parents. It's about how open, strict their parents are. I don't know how to say this, but no, being strict, I think, is okay, but like, how I'm you doing it? I'm talking like way too strict to the point that they can't even have a conversation with them, like not even make jokes around with them. You know what I'm talking about. Omwami amanyi okubiibya n'omukyala amanyi okukolaki okubiibya. Ffenna abafumba abali wano tukikoppe nnyo ekintu ekyo nga tekikoma ku mikolo. Buli wonna w'osanze omwami wo w'omulengereddeko zina, oba mu kkubo zina, oba mu nnimiro zina, oba mu ffumbiro zina. Kigambo ekyo ky'amaanyi nnyo, kyekikuuma abantu abaakala nakuba kikomyawo akaseko ku matama. Bwe bityo bwe bitambudde munzikirize mbasibulire wano olunaku olwaleero atakuumira mpeera bankuumire kambagalize ekiro ekirungi musule bulungi, mbagala nnyo mweraba.